Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwero nzigadde mbalaga akatungulu kano naddala mmwe abalina abaana abatera okulumbibwa obulwadde bwe tuyita obwayaabwe. Emulumba mu budde bwonna esobola omulumba mu budde obw'ekiro oba misana oba ku makya oba kawungeezi oba mu ttumbi yaabwe etera okulumba abaana obudde bwonna. Naye yaabwe eyo bw'eba erumbye omwana oyo ddagala ki ly'osobola okukozesa eryangu lisookebwako ate mwattu osobola oddikozesa omwana n'aterera bulungi nnyo. Eddagala eryo nyagadde nkulaga akatungulu. Obutungulu ddagala nnyo ku baana abo abalumbibwa yaabwe. Yaabwe etera kusumbuwa era abaana bato beetera okusumbuwa. Weebeera emukubye funa akatungulu. Akatungulu ako beera ng'okasalamu nga bw'obulaba, kakwate bw'oti beera ng'okasalamu makkati bw'otyo. Kasalemu mangu nnyo, kasalemu nga bw'olaba beera ng'okawunyisaako omwana mu ku nnyindo. Omwana oyo abeera akubiddwa yaabwe, muwunyiseeko akatungulu ku nnyindo, ekiba kimukutte kiba kijja kumuta. Yaabwe ejja muvaako bulungi nnyo. Akatungulu kalungi nnyo, kajjanjaba bulungi nnyo obulwadde bwe tuyita obwayaabwe mu baana. Olina kukamuwunyisaako buwunyisa ku nnyindo, beera ng'okikola. N'eddagala lino njagadde mbeere nga ndibalaga olw'ensonga nti akatungulu kano kayambako nnyo ku baana abo abakubiddwa yaabwe. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.